Mr. Soze ekiboozi. Mr. Soze gyebaleko nze n'ekiboozi kyange kati mabegako myaka nga 3 naliko mu kiyumba e Saudi kati wenavaayo olunaku lwenvaayo mba ndi ku airport nga tutudde wano wetulindira ennyonyi kati nga waliwo gaaya atudde somewhere. Nze namutunuulira naye nga si byendiko kati naye nga omanyi nti omuntu osikirizibwa kale namutunuulira naye nga gayi mubutuufu yali gayi mulungi ngamba naye owaayi era abakazi kyatutonderwa toyinza kukola ki omuntu ne waba mulungi oba tolina wayinza mutandikira kati munnange nga nkola ki nga mbeerawo laba tugenda otutuuka mu nnyonyi ne batuwa same place nga tweliraaniganye kati ne tubeerawo gayi yali alina essimu ye yali ya iPhone ng'alina ne zino headphones naye ng'ayambadde bulungi bannange nga naawe ne wooba simanyi ng'omutunuulira n'ogamba ki kino ng'anyiridde ate naye mulungi nembeerawo nga mutunuulira naye nga si byendiko simulaga nti oba ki naye nga mubutuufu nange muli mutima nali nkoze ki nali mwagadde kati nange tutuuka baleeta emmere. By that time nali nina stress zange nanavudde w'omuwarabu nga yantamye edda naye nengamba kasita ngenda waffe nga saagala naye kati bino ebimere kasita ngenda waffe nja kulya ey'ewaka nalyako katini nengiteeka awo gayi kyava mbuuza kati kyenerabidde twali twakatuula yambuuzaako ne tunyumyamu awo bugambo butonotono ensirika nze nga mulaga simuwa budde naye nga ate mpya njagala twogere emmere we nagireka awo nambuuza ng'oliddeko katini nga no it's fine ne tubeerawo era katutuuka ennyonyi ekola ki etujjamu wano egundi Ethiopia kati twava mu Ethiopia gayi nga ngamba twali tufuluma nga ngamba wait for me nebuuza atuula nga nsirika nga mulinda nga tutambula twali by that time saayina muntu gwe mmanyi abaana bannayuganda baaliwo naye saafaayo nnyoga nti kambeereko na bano kati nga tutambula ne gayi ku kisaawa awo nga tufuna we tutuula twatuula ffenna nga tubeera awo nga tunyumya nengera tunyumya nga omanyi obadde oli ludda wa biki gayi yali damaamu nga nze nali Saudi kati nga mbuuza embeera bwe badde mpisa biki bwe bityo emboozi gye twali tunyumya ngamba naye ofaayo singa mba nfunye ku ssimu yo nekkubirako ne tufuuka Bamikwano nze ekisooka tewali buzibu nengimuwa nengamba nno kati gyalaga ndabayo nensirika ne tubeerawo ennyonyi ey'okubiri yali tutuuse Uganda n'etuuka nga tulina okugenda obudde obwo tetwatuula ffenna buli omu yatuula wawe naye kirungi nti buli omu yali amaze okufuna essimu ya munne kati tuba tuli mu nnyonyi ey'okubiri nga mbeerawo natamuza amaaso munonyeko n'ambula tuba twakalandinga e Uganda nga nali ninako data wange nali nataddeko data najja mutaddeko zinalina obusente bwange obwali ku ssimu kati naye kyesaamanyi oba yali alinako nagenda olaba nga ndaba message ku WhatsApp nengamba nze neekooyedde oba ani ono saabifaako nnyo kati mba ndi awo ate ngenda olaba essimu evuga nga nno tetunnamaliriza na zi checking point nga mubuuza ani ono
enamba yali yagimpadde nga nagyeyo naye nga sikyabiriko. Kati Naye nga ngamba kuba yali aŋŋambye n'erinnya tize gundi ngamba naye mbadde nsaba wali soose neŋŋindako okwo kati nina mbuuza oli sayidi ki ne mulagirira najja. Ne tusooka ne tutuulaawo ne tumala okwogeramuko nga bamaze otuceekinga. Nambuuza olina agenda okukunonako nze nedako nga omanyi bakadamu abamu balina ogw'omuze baagala okudda nga tebakoze eki nga teboogedde ne bagala bakole surprise. Kati nze nali nange njagala kukola surprise saayogera. Nambuuza olina agenda okukunonako nze nedda. Nemugamba negasi nalinnya airport taxi ntuuke ewaka nga tebamanyi. Nengamba naye nze nina mukwano gwange agenda kukola ki? Agenda kujja okunona era kyemmanyi yatuuse dda. Nengamba ofaayo singa tuba tugenze naawe ne tukutwalako ewammwe koze it's okay. Munnange nga tukwata bintu byaffe tufuluma airport kugenda mu parking tulaba oli eyamunoye. Naye imagine omuntu simumanyi mulabidde awo. Sirowooza nakuntu bayinza okumpamba naye olw'okuba nti nali ndi mu laavu yambikka amaaso. Naye nga tugenda baalina emmotoka yaabwe yali wiishi. Kati mukwano gwe yajja we twatuuka mu parking nga tumulaba nga tukwata nsawo zaffe nga tuziteekamu nga twolekera. Kati mu kugenda bambuuza ewaffe ludda wa ne mbalagirira gye nali nina okutuukira kozi naye sigala tuukira waka nali nina tuukira wa brother wange. Nange nga banvuga nga bantuuse wa brother wange era natuukawo bulungi bansanyukira ewaka. Baaliwo kale tebaamanya nti nzija bansangawo brother wange ne mukyala we n'abaana. Kuolwo oba baalinga bakimanyi nti ngenda kujja baali tebaakoze lwali lwa Friday ffe kubanga Friday ffe tetutera kukola. Newe nali nga nkyali e Uganda ne kati ffe twakimanyira nga family Friday tetukola. Abasangawo bansanyukira bulungi. Bano bamala okuntuusaawo bo ne bakola ki? Ne bagenda. Kati waali wayiseewo ndowooza nga essaawa. Nengamba naye nkoze kya busiru nina okubira ku gayi mubuuzi oba yatuuse bulungi. Nga nfuluma wabweru saagala kiraga brother wange nti oba abandeeseeko nti oba ki nga mukubira. Nga mubuuza mwatuuse bulungi yangamba twatuuse bulungi. Nange mbadde mpulaaninga kukubirako. Nga ngamba ndi wano nange ndi wano neeboye. Naye kansubire nti ggwe onyumiddwa. Nemugamba nyumiddwa kubanga maze nolya ku mmere y'ewaka mbadde ngimiisinga biki nangamba nange naliddeko biki nga ne tudda mu kibooziboozi kale we twamala ne twesiibula. Naye kati mba ndi awo ekiro nga ndi ku WhatsApp ngenda olaba message nga mbuuzaako ne tukyatinga awo ku WhatsApp nga mbuuza olwo nno kati atandise ebyokunkwana ebyaddala. Mbuuza olina boyfriend? By then nalina boyfriend ate yali tannakitegeerako nti nkomyewo naye yali ali Dubai. Kati ngera nze nkimanyi we ntuukira Uganda nina okufuna asooka okola ki? Okunkuula ku nnambaale. Kati munnange nga mbeera awo Uganda nalinayo nayo boyfriend naye nga simuliiyo nnyo. Nga simuliiko nno nga simuliiko. Naye neŋŋamba naatuuka nensanga nga ki? Ng'ali ready. Nja muleka tukuule ennambaale. Kati munnange oyo gayi nga mbuuza ebya boyfriend nga mugamba nga mugamba mulina naye obudde buno twakola ki? Twafunamu obutakkaanya.
Munange nga ngamba nga mbuuza ate gwe olina girlfriend nga ngamba nange muyina ngamba okay singa tubeerawo nga ngamba naye girlfriend wange namukubidde essimu nga takola ki ng'alaga tammuka oba yabadde ki nange simutegeera ngamba naye kyokka nadde njagala mumusinkana nawe obimanyi ebbanga litumala eno biki ngamba naye kyakatandiiko ayinza oba alina abasajja abalala nga mugamba gwe bw'okirowooza mugamba alabika alinamu obuzibuzibu ngamba namulese kati kampulaninga ebirala kubanga namukubidde essimu nga ndaba tammuka alinga atanjagala bishiwe ebito nangamba kuba samulaze nti nakomyewo naye nga nina bye mubuuza nga mbuzaabuza nze kale kati nga tubivaako ebyo nga ngamba naye nga njagala kukulabako mugamba oyagala kundabako nti ngamba nange sirina nnyo byakukola nsobola okukola ki osobola okundagirawo oli n'enzige munange gayi nga ngamba tusinkane mu tawuni kuba kyemmanyi tonnakola ku shopping tugende tukole ku shopping nze kale nga ngenda mu tawuni nga twatambulanga twogera kati nga mbulirewo omusanga nga tusinkana nga tugendako awo mugondi mu mega standard supermarket nga tukolako awo shopping obutonotono nga tumala tukola kinga mubuuza kati wampise just kola shopping ndowooza ewedde kangende wakangamba nagambe njagala kulako tetaaga tutuulemu tweyongere okunyumyamu konze kale nga katunoonye ekifo we tuyinza okutuulako tuhavingeko faani babiri konze kale nga tufuna samuya yali hotel nga tutulako awo mu garden nga tufuna ku byokulya nga tunyumyanyumya era tewali nnyo makulu kunyumya bibooziboozi kati gayi nga tuuka ngamba olaba otya singa ofuuka girlfriend wange nemugamba ogambye ki ngamba ye namugamba naye olwedde olina girlfriend nina boyfriend naye nga nange mbikola kwebuzaabuza kituufu nkimanyi nti nakoze eki nakkiriza dda nange kati nga mugamba kankirowoozeeko kati awo ebiseera ebyo olunaku olwo nga tukola ki nga tusiibuligana wabula ffenna twaliko engundi ebbugumu lyeki nga omanyi eryekyeyo nti oba oludde wabula kyesimanyi abavubuka ababeera eyo bo oluusi basobola okufuna bwe balyalyako naye kati ffe abaali bali mu biyumba ng'oba tolina pulaani kyesimanyi bali yali alyako bano yali talya kati tetwalina kye twakola ku olwo era yajja ne mukwano gwe mu eyo emmotoka yaabwe gye twagiramu okuva ku airport kati we twamaliriza okunyumya ne muganja kirowoozaako nakola ki ne banvuga ne banzizaayo ewaka nembeerawo ng'era nkubira nga twogera ku WhatsApp biki kati mba ndi awo wayiseewo ennaku zaalinga 4 ku 5 nga nkomyewo kati nga ndaba essimu kati nga ye kati ngenda ogikwata oli mukwano gwe ye yali akola ki ye yali akubye nga ngamba omanyi mbadde wano ne gundi naye afunyemu obuzibuzibu mbadde nsaba ojje tukole ki tumutwale mu ddwaliro naye n'ali mututte mu ddwaliro naye kati agenda bbaayo yekka nga ate jjukira abeewabwe tebanamanya nti yakomawo ennaku zinaakola ki mbeera naye abeera wange abadde agala bwagazi kola ki kugenda mu kyalo naye afunyemu obuzibuzibu mbadde njagala mutwala mu ddwaliro ate nze ngenda kukola mbadde njagala ojje okole ki
tumutwale mu ddwaliro omubeereko omujjanjabe konze kale njukira by then nali sirina byakukola, nali nakaddaala sinatandika na byakupulaninga kukola naye nga nkola ki nga nfunaawo nga nyambala nga neetegeka nga ngenda. Kati enkulekeddeyo nga tannankubira twasooka ne twogera ku ssimu n'oli n'angamba naye baali bakoleddeko ku surprise. Nemugamba naye ebintu bya surprise ebyo sikola ki sibyagala. Ko ye nambuuza ate lwaki, nemugamba sibyagala. Kati ne tubivaako awo tetwabirwako. Munnaye kyesamanya nti abayaaye baali bakoze eki, baali balina kye bapanga. Nga nninya bulungi omuvubuka yaŋŋamba jangu bwoti ne bwoti wano wati ne wati nga nkyali waka ne mbadde njagala tugende ffenna mu ki mu ddwaliro then nkulekeyo ngende nkole konse kale nga ngenda mpaka kutuuka we baali babeera. Ngenda okutuuka eri ekyali wali bapanze obumuli bakoze biki ngenda otunula ku boodi eyaliwo nga bakoze eki nga badikoleetinze akagambo will you marry me. Ngamba bano balina surprise abo ze bategese biki nsirika. Ngenda okyuka bwenti nga Gaye afukamidde ne ringi. Bannange I was so surprised. Nensirika nga ne kati omuntu gwe simanyi biki bimukwatako, simanyi beewaabwe. Ntandika nti okukkiriza nti ngenda mu mufumbiro obutayonoona mukolo ne sitasozi nakkiriza nempaayo engalo era omukolo gwagenda mu maaso. Baali bayise bakwano baabwe nga bali omukolo gwaliko abantu nga 5 ye ne mukwano gwe n'abalala nga 3 nange nga tubeerawo atunyumirwa omukulu. Kati obudde ekirungi obudde bwali bukyali, zaali ssaawa nga 7 omukolo olwaggwa. Abaaliwo nga bagenda ono omukwano gwe nga amugamba kamale okuvuga bano mbatwale nga tetusigalawo 2. Mr. Sozi ebyaddirira ey'ekyeyawo yaviirako nga tutundula vanira bankiyite kutuuzi bakiyita kutundula vanira nga tukuula nnambaale byonna kyekiri nga tubeerawo awo. Twanyumirwa, yanyumirwa, nanyumirwa. Baffenna twali tuli mu bwetaavu naye nga mubuuza kati awo tumaze okula nnambaale nga mubuuza nenkati mazima yes fine nzikiriza okufumbirwa naye nyiza nti okufumbirwa nga simanyi wammwe, sikumanyi tomanyi. Nangamba nkubuulire nze nakulabye nga gwe muntu gwe njagala, saayagadde kumanya oba oli otya nze saagala kumanya wabula njagala nkuwase. Kati nga nkomawo ewa brother wange byonna nga bimaze okuggwa nga nsiriikirira. Nakomawo obudde bwali bugenze nakumusala zaali nga 3 ez'ekiro ate nga nze waka nali namanyiira nti tetuyingira kiro sawa buba bugenze. Brother wange ngambooza leero kiki? Kwali yankubidde essimu ne mugamba nzija. Ngamba leero kiki? Ezisaawa nga sizikumanyiiko zitambulirako. Nga ntuula nga munyumiza buli kimu nga ekyadde kigenda mu maaso. Baffe twali tukwatagana. So tuula ne muganda we n'omunyumiza kino munyumiza kiri. Ati munyumiza buli kimu nga bwe kyabadde. Ngamba naye ekyamazima mbutuufu toyinza kuva eri n'okkiriza muntu nga tomanyi bimukwatako. Nga naye kale kiweemu obudde olabe konse kale. Kati mu busiraamu ffe tuli basiraamu tulina ekigambibwa nti bw'okuula nnambaale nga toli muwoowo oba okoze bwenzi.
kati ekyo kyajjawo by then nali sikyagadde era namugamba ne mugamba munnange nga bw'okimanyi nti tetuli bawoowe sigala kuddamu kola ki kuula nnambaale naawe mpozi nga tuwooweddwa ne mugamba nga bwe wasazeewo nti oyagala kumpasa batuwoowe ndowooza naye tetubadde ffenna naye nga tumanyi bye tukola tubikola mu ki mu butuufu bwabyo munnange nga ngamba kati tutegeke ddeeti enneebuuza gaayi ndaba omuntu ali ku bwangu ebintu byonna bikola mu speed namugamba naye kati ngenda beera wa brother wange nga wonjagalirako bw'oyagala kunzigyawo ntwale bwe nnina okubeera twewasize bangamba sisobola kukkiriza beera wa brother omanyi njagala obeere wenkulabirako nangamba n'omukono gwange nange ngenda kuvaawo naye kansooke mmala okugenda mu kyalo mbategeeze buli kimu then tuteeketeeke ebyokuwa wakoze kale budde bwali butuuse obw'okugenda mu kyalo ngamba mperekeraako namugamba nedda ntandika ntya ngende wa gye simanyi nawe gwe nninga gwe mmanyi naakakulaba we mundiirayo kale awo mu by'okusaaga nga tuseka ati Naye yali yaŋŋamba ewaabwe Masaka ate nga nze ewaffe Luweero ati munnange mugamba genda ewammwe temundya naŋŋamba kale kaŋŋende naye we naakomawo nja kuba tugenda batuwuliziganya nja kuba nkubulira nekinkoze eki kyensazeewo ddeeti gye naaba nsazeewo ku nze kale ng'agenda yamalayo wiikisi 2 wezaggwako nga ngamba nakomyewo mu kibuga namaze n'okufuna ennyumba wetugenda okuba nga tubeera nangamba gye nali nagula saagala kukola ki kukutwalayo kati kuba sinnaba kuzimba naye nga mpulaninga kuzimba konze kale naye tusooke tubeere tufune tubeerako nampa n'eddeeti nangamba nziweeyo basobole okuba nga batuwoowa mukolo gwali mutonotono gwali mutono gwo nangamba tusooke tukikole nga kitini tuli kikola ekinene nga twetegese bulungi konze kale nange nga nkola ki kati bano ba boyfriend abo bonna nga kati nabasenza ddala uti tebalina kye baŋŋamba kati niye ne girlfriend we oyawulira nti yakomyewo n'atandika okwagala ate okudda gyali ng'ate ono yamuvinga on namugamba nakunoonyaako mu ngeri weeti ne weeti wandaga nti tokola ki toyagala kumanya namuganze kati nabivaako kati awo naye nga tutandika tutegeka mukolo gwa kutuwoowa nga batuwoowa twanyumirwa mu butuufu twanyumirwa era bwe ntyo nga nfumbirwa gaayi mu bintu ebyokusaagirirawo ebyo era kyenyagala obbagamba omuntu wabula nga yeemamaaza mute ofunawo chance tomanya Katonda kuleetera chance w'otagisuubira naye nga tubeera ffenna nga tukuula nnambaale waffe bulungi twali twakafumbirigana waayitawo omwezi ogwo nfuna olubuto nafuna olubuto nembeerawo ne tubeerawo kati ngaali mu pulaani za kuzimba oyakomawo n'akola edduuka ly'amasimu nange nentekawo mobile money ne tubeera nga tukola edduuka lyaffe lyali ddene nga ddene nno nga nze mbeera ku mobile money ye n'atunda eri ebisigadde masimu by'amasannyalaze weebityo twali nga tukola nga tuli mu bulamu obweyagaliza nno ddala kati olubuto we lwagenda lukula myezi 7 nze nendekerawo okukula nembeera nga nsigala ewaka awo twali tumaze n'okufunayo maidi nga mbeera waka nenneebaka naye ngera tanzikiriza kwebakayo ubeera awo ngena owuya message ku WhatsApp nga beerayo ku dduuka naye nga nange mbeera waka nga tubeera tukyatinga nga laavu eri bannange bannaye omwana yanjagala tweyagala nenzaala
ffenna twali tetuzaalangako, nazaala omwana yali mulenzi. Naye twayagala omwana waffe yeeyagala. Ne tubeerawo ne tuzimba, enju yaffe n'eggwa ne tugiyingira. Nga tukola ki? Twakagiyingira mabegako awo, ndowooza n'omwaka gugenze kuwera buwezi n'okuba tegunnawera. N'omwana waffe kati ng'akuze, ali mu myaka 2. Kati ne tubeerawo era nga tukola. We namala okuzaala ne nzirayo ne tukola. Ne tukola n'atuuka n'aŋŋamba njagala kuddayo, naye njagala kudda Dubai. N'aŋŋamba naye ngenda kutonda edduuka lino nsobole okukola ki? Okuddayo. Ssente zimpeddeko engeri gye tubadde mu by'okuzimba. Koze kale bw'oba kyoyagala tewali buzibu. Ng'edduuka alitunda ng'apanga ku by'okugenda e Dubai. Kumbe agenda tuuka okugenda yandeka n'olubuto. Kati mu kundeka n'olubuto nga asimbula agenda, yakimanya era nakimugamba. Neera nga tuli basanyufu nga laavu eri, okitegeera ng'agenda. Kimanyi kati ali myezi nga 5 kwena ng'agenze, kozi n'olubuto lwe nina ly'ebbanga lye lulimu. Nange tubeerawo tunyumya. Kati nange bizinesi nani nsigaza mobile money, naye ng'era sikola nnyo. Ng'eyali ampa amaanyi okukola yali akoze ekyagenze. Eri yakagenda myezi nga 2, manye olubuto oluto lutama. Nange nga mbivaako nga ntuula. Era kati obudde buno ndi waka. Mbeerawo tukyatinga biki. Naye emboozi wejjira wa wano mwezi nga gumu emabega. Bandi awo nga nfuna ennamba y'e Dubai. Omuwala nga ngamba, gwe nnyabo, lwaki teweesonyiwa bba wange? Namubuuza bbaawo ki? Nti gundi ng'ayogera erinnya ly'omwami wange. Nga mugamba yiki? Bbaawo okuva ddi? Nga ngamba gwe tombuuza kuva ddi, kimanyi bba wange. Omuwala nga nsindikira ebifaananyi nga bali bonna bali ku zibiiki beeyagala biki. Kati ebino byonna bituukawo, nali maze wiiki nga njogera naye nga takola ki? Ndaba atammuka. Nga omanyi nti omuntu kale oli mukazi wono bbaawo. Nga laavu tekyaliwo nnyo eri ey'akatijjo. Nange nabadde ndi awo wiiki ng'emu emabegako, omuwala nga ndaga ebifaananyi nga baabawooye. Omuwala ansoomoozezza nnyo ekitenkanika. Manye Dubai abaana abo bakolerayo ebintu bingi. Basobola n'okuwoowerayo, osobola okuwasizaayo biki weebiti. Nga nsirika kati weyampeereza ebifaananyi nga mbiweereza omwami wange nga njogera naye nga yeewaka n'omuwala biki. Nga mugamba naye ebifaananyi ebyo biraga mulimu. Nangamba omuntu asobola okukola editing, sinabikoze bityo. Omuwala mumanyi wakamenti wange. Sajja nga yeebuzaabuza nga nsirika. Kati nfuna ebifaananyi by'okuwa. Wajjukira ndi lubuto. Nga omanyi abakazi b'embuto stress tuba nnyingi. Ate bwe twetaaga stress. Nga bimusindikira. Olwabifunamu nti nasirika nakaaba. Jjojjo bya jjoozi wiiki emu emabega. Nga nsirika nga mbimuweeza. Musajja yaŋŋamba ekyamazima kiri nti nafunyeyo nnamba 2. Nagenze okulaba nga siwabeerawo nga siyina muntu gwendi naye. Nensirika bwe nti ngamba naye Mukama Katonda ki kino kyentuuseko. Nenjukiramu Gaayo okuva gye tuvudde.
neŋŋamba naye mmukolere ki? Butuufu nenoonya ekyomukolera ne kimpula ne nsiriikirira. Wenjogerera essaawa zino maze ennaku 3 simanyi bw'ali, n'omuweereza message n'akuleka ku buluutiiki n'akulaga nti tajja kuddamu naye nga kwali. Kati takyatya n'ebifaananyi bye yateeka ne ku profile pic ng'ali ne mukyala we. Mwami Sozi ndi lubuto naye neebuuza, ndaba nga mbutuufu ngenda tuuka okuzaala omwana aleme nafuna ku laavu ya taata we kuba alaga tasina byaliko. Yes fine obuyambi abutuwa nga taata, naye simanyi kikyenzizaako. Kati ndi awo byansobedde. Omuwala buli lunaku aba ampeereza message aŋŋamba mwe mubeereeyo mukuume ewaka ffeffe tuliko. Omuwala ansoomooza naye bannange nsiriikirira. Naye abawala kyenyinza obbagamba nti obeera awo byonna ng'obikola naye n'otamanyi nti ate naawe lumu bali bikkola. Naye byonna nnagumika mmale okuzaala. Ekirungi bizinensi yange ekyaliwo, kapito nkyamuyina, nange ntunda ebyange ntandika obulamu obupya. Ekirungi kye mbadde nnina nti ewaka we tuli ebintu byonna yabissa mu mannya ga mwana waffe. So kati mwana wange at least aliko bulungiko mmanya nti banaaba balina we bakola ki, we batandikira wanaaba yeefuulidde ddala. Kyekyo ekibooziboozi kyange Minisita Sozi, mubeere bulungi.